Mbakulisaayo mu kummulamuko. Mu kaseera kano Mariam Nandawula agamba alina emyaka 24 yeetaaga omwami nga musiraamu ate mwana wattu ye teyeetaaga muntu wakubeera nti agenda mugattirizaako wabula ayagala kubeera nga yennamba emu tagala bano banina hakki bweziti ayagala kubeera nga yennamba emu yasookerwako mugezeeko. Amanya gange nse Nandawula Mariam nalina emyaka 24 sifumbirwa nko sinaayo mwana nga neetaaga omusajja ow'ebirooto byange nga musiraamu kubanga ndi mukyala musiraamu nkola mu kampuni ya sabbuuni ewa Kiso nga neetaaga omwami omusiraamu kuba nange ndi mukyala musiraamu nga nzaalibwa Bamunaani Kaluweero nga neddira Mpologoma nga nze wano ku Bukedde TV nga neetaaga omwami ow'ebirooto byange. Nze nnyo kulabako Mariam. Kale mwami Kaggwa nange okusanga. Kati Mariam wazaalibwa mwaka ki? Nzaalibwa 1999. Omubiri gwa maama gwa taata? Bombi balina emibiri mwami Kaggwa. Wasoma kyenkana ki? Nakoma mu S5 2018 ye mwami Kaggwa. Obulamu obusanze otya? Obulamu sibusanze bubi naye kubanga bubadde bubulamu omuntu anambeererawo ku bwo bulyoka butambule. Omwami ow'ekirooto kyo alina kuba na bisaanyizo ki? Omwami alina okuba nga muwanvu nga si munene nnyo naye nga muwanvu nga mweru nga musiraamu. Mwami Kaggwa neetaaga omwami nga musiraamu nga wa ddiini yange kubanga obeera n'omuntu ow'eddiini ye muli weefiiringa ye mwami Kaggwa. Alina kuba na bisaanyizo ki ng'ogyeko ky'okubeera nti mwami Muisiraamu? Ebisaanyizo ebirala by'otunuulidde? Njayo mwami anandaga omukwano asinga okwagala. Saagala mwami ayomba, saagala mwami mwenzi. Njagala omwami ng'alinayo omwana omu oba nga talina kuba nange siina ye mwami Kaggwa. Myaka ki gy'otunuulidde? Ntandikira ku myaka 28 myaka 35 ye mwami Kaggwa. Obuyigirize bw'omwami bulina kuba butya? Si kikulu nnyo kasaba nga alina omukwano gyendi. Gedde ku ky'omukwano gwe ogumanyi bulungi? Omukwano ngumanyi omukwano gwo ngumanyi ye mwami Kaggwa. N'abasenga omulimu bagukoze? Abasenga omulimu baagukola dda ye mwami Kaggwa. Kati ogenda mulaga otya ogwo omukwano gw'oyogerako? Namulaga omukwano gwaffe gwa babiri ajja gulabira eyo saasumulula luwombo. Kiri mutu? Kiri mutu. Oyagala akulabirira atya? Njayo omwami anasobola okunteekerawo bizinensi nange nenyongerako buno bwenkola naye nga nateekerawo bizinensi eyange nga nze omuntu ye mwami Kaggwa. Mirimu ki gy'osobola okukola nga ggwe? Emirimu gye nsobola okukola nsobola okufumba ebyokulya, ogwo mulimu gwe nsobola okukola mwami Kaggwa. Naye nga gyonna ngisobola naye gwinamu experience gwe nali nkozeeko nagwo gwogwo. Kubanga namayiza vaaka ya senior 4 nali mu ebyo nga nfumba byakulya bakery bishi. Wandyagadde musookere ku ki? Umusaayi kubanze ni negative ni mukyala mulamu nnyo 100% neekakasa.
oyogedde ku kyendabika naye tukinnyonnyodde bulungi endabika y'omwami. Mwami Kaggwa njala omwami nga muwanvu kuba nange ndi mukyala muwanvu. Njala omwami nga muwanvu nga mwa brownimu ye mwami kandi wabera wa black naye nga muwanvu. Saagala mwami mumpi Mwami Kaggwa. Bampi bakola ki? Abampi era abatansaana muli. Saagala mwami gwe natambula naye nga seefiiringa ntya. Osinga n'omwami nga alina bye weetaaga byonna naye nga alinayo haki eziwera ogenda naye? Nedda saagala kuyingira mu bitali byange. Saagala kuyingira at least nga alina omwana naye nga talina mukazi. Saagala kuyingira nsonga zitali zange. Biba bimenya. Hajjati nkulaba ng'omukkiriza olinga ayagala okuwakanya eddiini kyegamba. Nanti Mwami Kaggwa siwakanya naye kyetaaga omuntu yenna akusanga ewuwo. At least nze ne banzizaako naye nga sinze. Okitegedde? At least nanzizaako naye nga nze nsoose. Kiba kimpa essanyu. Ate mmanyi nti eddiini owakanya byegamba. Siwakanya ngimanyi naye njala n'embeera first wife. Kati waddembe okwongerako? Waddembe waba ayagadde kuba simugaana naye nga nange muli sikyagaana naye waddembe kubanga ddiini yaffe weto esoma. Muzaliddeyo abaana nga bameka? Muzalirayo abaana bayagala nga mulimu n'abalongo Mwami Kaggwa. Ye Mwami Kaggwa ndimu abalongo nze. Eggolo omutegekedde ki ng'oggyeko ky'omuzaalira abaana abalongo? Mutegedde omukwano laavu okumubudaabuda okumwongera nako. Kubanga ni mukyala mukozi ye Mwami Kaggwa. Lwaki olowooza abantu bakyawangaaza mukwano nga bajjajjaffe bwe baali? Nandi kati abaleero bali after money. Abaleero bali after money baagala byanfuna bya bugagga. Kyova omukwano tegukyawangaala kati ebyanfuna ebiggwawo ng'agenda. Ye Mwami Kaggwa ate gutali mukwano ogwo. Bino nno gwe ki by'ogenda okuteeka mu bufumbo bwammwe oba mu mukwano gwammwe okulaba nga guwangaala? Mpisa n'obwenkanya n'obutayendeguza nnyo. Kireeta obwenzi mu bafumbo oba mbaagalana? Ekireeta obwenzi obumutamatira. Omukyala aba tamatidde oba omwami tamatidde bwobwo obwenzi. Naye oba omatira nga olina nniya ng'omatira toyinza kwendeguza. Abakwetaaze bakufunye batya? Yowaayi nga kitunatuuka ku kanamba k'essimu omwami biki by'ayinza okwegombako okusinziira ku ndabika yo? Ayinza okunegombako height n'ebitamatama bino Mwami Kaggwa. Nina height Mwami Kaggwa ejja mu bantu. Kuba abalogo. Abakwetaaze Mariam bakufunye batya? Tunako mu kamera owe ku namba y'essimu. Neetaaze enamba yange 07 52 85 49 26. Baddiremu. 07 52 85 49 26. Obadde mulayi mulungi naddala gwe anywera program abanoonya naye nga sinabasiibula bangi ku mmwe mukulembeza ndabika, mukulembeza gundi yasoma ki, gundi akola mulimu ki, gundi alina ki, alinako eyeekoledde ne mwerabira nti waliwo ekintu kye bayita eddiini. Omuntu bw'abeera nga alina eddiini mu mutima kitegeeza aba asobola okubeera nga atya Katonda. Buli kimu aba akikola nga alina omutima omusaasizi. Bw'obeera n'omukyala oba n'omwami nga alimu eddiini nga atya Katonda kitegeeza obulamu bujja banyumira, bujja batambulira bulungi. Tewajja nnyo kubeera mbeera
ebaleetera okubeera nga erimu okusika omugwa kuba buli kimu buli muntu aba akikola nga alina eddiini mu mutima gwe ate ng'atya Katonda. Wano sijja kusukkawo ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Jena ali ku kamera mubeere bulungi mwera. Omulabi waffe